The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Obukoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, amacha malungi eri gwe munnange atwekumidde ku nkwaniriza nnyo ku programu ya Mighty Drive ey'olunaku olwaleero. Nze Omubejja Luwedde Lilian era nga njagala tutambule ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'amacha g'olunaku olwaleero. Njagala okwebaza omukulu Kenneth Robert Simbira okuba nti atuwadde updates zaffe z'osobodde okuba nga ate olabako. Kakati katugende butereevu mu nsonga eziruma bannayuganda. Tulina baganda baffe abawangaalira emitala w'amayanja. Era ng'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga bazettanira nnyo, abamu bazikubaganyako ebirowoozo, tulabeko n'abamu nga beekalakaasa olw'ensonga z'eddembe ly'obuntu, ensonga
ezikwataganya ddala ku demokrasiya w'eggwanga Uganda nga baziteeramu ddala omulaka naye nga ate ku bo mulimu abemulugunya okuba nti bacontributinga kinene nnyo ku byenfuna by'eggwanga wabula nga ate bwe kituuka ku nsonga ez'okulonda nga bo eddembe lyabwe libagibwako okuba nti munaye bano tebalonda nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaali badde kavaayo okulaba nti katema empenda ku butebe basobola okuba nga bayambibwa n'amaloboozi gaabwe okuba nga gawulirwa bano nno baagala okuba nti eggwanga Uganda buli bwe ligenda mu kulonda nabo mu mawanga gye bali bagenda mu maaso n'okuba nga bakuba akalulu mu mawanga ag'enjawulo kino kikolebwa mu ggwanga nga South Africa nti bannansi b'eggwanga eryo ne baba bati bali mu ggwanga buli kiseera ekyakalulu bwe kituuka kale nno nabo benyigiramu boterevu naye nga Uganda tetunnaba kubanga tutuuka ku nteekateeka eyo era ng'omulamuzi Simon Byabakama chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda yategeeza nti enteekateeka eyo tennaba kubanga etuukibwako olw'ensonga nti Parliament erina omulimu ogw'okukola bwe kituuka ku kuba nti bateekawo ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda okuwa omwagaanya bannaffe abali emitala w'amayanja okwonokosa n'abasibe okugenda maaso n'okuba nga balonda naye nga mu kalulu ka bonna aka 2026 kino tekisuubirwa kubanga kibeerawo n'akatono olw'ensonga nti omulamuzi Simon Byabakama agamba nti waliwo bingi nnyo ebibakugira mu mateeka ge batambuliramu ng'akakiiko k'ebyokulonda okwonokosa n'ensimbi ezitamala okuba nti mu mawanga gano ate bateekayo okulonda ebyo nno bye tugenda okuwulira okuva eri omugenyi wange olunaku olwaleero mwami ono njagala nsooke muwe akazindalo asooka alamuse ku batulaba kubanga engeri gyaze ng'akolangamu introductions ze ndabyeko ezimu gyeyita mutabani wa Lakwena eyayonka ku bbeere erimu naye agenda kuba bitubuulira kansooke mwaniriza amacago olunaku olwalendoza kati otegedde omuntu gwe tulinayo mu studios nkwaniriza nnyo mukama wange webale okunkyaza Omubeja Lilian weewaawo era nga ndi musanyufu nnyo amacaga leero okujjako wano ku Mighty Drive ku Alternative Digital okuba nga tulina ensonga ez'enjawulo ze tuba nga tuwayamu weewaawo ku street eyo erinnya epaati kenza omukenkufu Muganza mutabani wa Lakwena yayonka ebbeere erimu naye eryo liba lya vibe kuba omanyi political season gye tulimu bw'oyogerawo ekikankana oli abakuwa attention naye ng'ewaffe e Butembe eyo mu disitulikiti y'Ejjinja ate eddala epaati kenza ebbeeyi ya kikajjo nga mu lusoga liggwayo nti bbeeyi ya kikaado n'okuduuduula nti bbeeyi ya kikajjo bwe bwomi so mu mbeera eyo ge gamanya gentambulirako agago gennyini agakuweebwa muzeeyi ge galiwa agaga amatuufu ndi musajja mukristaayo era nga nabatizibwa nezisibwako emikono mu Church of Uganda so yenze Derek Muganza ndi musajja musoga ekika kya bayise musuubo kati bayise mukose ndooza kati awuliranga emmeeme temuteredde naye nno munnange njagala osooka otubuulire amannya gano ge weepaatiika kogoyisa aga street osinziira ku kino ga nti kati nno kandi epaatiikeko wano lino lijja kukola waneeno okusingira ddala eri mutabani wa Lakwena omanyi Omubeja Lilian Lakwena yali mukyala wa ntiisa so kati byakola byali bingi atwalibwanga ayitibwanga Mutujju but also ne bye yakola tebisobola kwerabirwa kati it also depends on who you ask abali bamuli emabega bajja gamba yali mununuzi so kati bw'olaba omuntu alina mysteries ezo ezimwetoolorerwako nti amasasi yagafuuwanga so katola nti naye bw'oba oyingira olina okuba nga kwegamba onywedde ogumidde nga tolina kigenda kunyeenya naye simwinako kakwati naye nga wemmanyi nti just omuntu bw'akiwulira kimusesa naye era amala n'aba nti kyonna kyabadde akola aba ayagala asooka agambe ono kamuwe ku matu ndabe kiki kyagamba naye nga bbeeyi ya kikajjo ensonga esinga obukulu nti bw'otunuulira ekitundu kyaffe eky'ebusoga ewawangalira abantu kumpi obukadde 6 obukadde 5 okusinziira ku census report ey'omwaka oguwedde bangi nnyo abeerimira mu kulima ekikajjo ate bw'otunuulira county oba constituency eya Butembe mwempangalira mwenkulidde waliyo abalimi b'ebikajjo bangi nga mu ggombolola y'e Kachira
Kachira Town Council era balina ebizibu bingi ebibaluma naye si abo bokka nti bwogenda n'otunulira ebitundu ebyenjawulo mu Kamuli mu Iganga mu Jinja bantu bangi abalima ebikajjo n'ebyuma bye tulina bingi waliyo Kachira waliyo Kiroba waliyo GM Sugar n'ebimu temubimanyi naye ng'ebyuma gye biri biyitirivu esaidi eyo so osanga nti abantu bangi bapangisa amataka gaabwe ne balabika nga tebalina na mmere ya kulima bo balye kuba ettaka balipangisiza okulimirako ebikajjo ate wekituuka ku ssaawa ey'okukungula weewaawo n'ekikajjo nakyo kitwalako ebbanga okukungula n'olaba nti bamala ebbanga ddene nga balina akasente ke basuubidde balina akasente ke bataddemu naye gye kiggwera ebbeeyi nebanga ebaliddemu olukwe so kati olaba nti bbeeyi ya kikajjo nalyo eyo gyempita nti bbeeyi ya kikajjo bwe buwoomi kuba ojjamu akasente ako abaana n'oweerera nawe n'olabika nti obulamu bwo bweyagaza so okwetooloola mu mbeera yonna yeyo nsonga lwaki ago amanya gabeera mapaati nkwaniriza nnyo mukulu Derek but buli lunaku tuba n'abalabi baffe abapya abatwegattako buli kadde tulina omuntu eyali agadde okumanya in details mukulu Derek yaani omukulu Derek is just an ordinary Ugandan Muna-Uganda yenna eyakula ng'alaba eggwanga eyabeerako mu mbeera gy'alowooza nti waliwo akadde ebintu we byatambulira obulungi naye gy'ogenda gy'okula ogenda ofuna okweraliikirira ng'olaba eggwanga lina direction gye litagenda naye olw'embeera y'ebyobufuzi gye tuyina olaba nti abantu ab'enjawulo benyigira mu byobufuzi naye tebakola kunoonyereza tebalina bumanyirivu kwegamba walabye ne byabadde mu kamyufu ng'oli okumulonda ayagala basimba erayini abafukire walagi basimba erayini abawe lukumi kati ne weewunya nti bwe tuleka eggwanga ligende bwe bityo nga tetutaddewo mbeera y'abantu kuwuliriza birowoozo nti gwaze okwesimbawo oyimiridde ku ki so mu mbeera eyo nja kugamba emyaka era gy'olaba eginneetimbye gyegyo myaka 31 nazaalibwa 94 era nempangalira mu ggwanga lino n'ensoma Budo Junior School wenava Budo Junior School nengenda Mengo SS naye nga nze ngamba si bwe kyali badde naye awo tujja tuukawo kubanga ebusoga gye nzaaliwo oba gye nsibuka waliwo akaseera ng'amasomero gaayo malungi nja kuwa ekyokulabirako nti ow'ekitiibwa akulira ekibiina kya UPC Jimmy Akena yasomera Namasagali College Namasagali College esangibwa Kamuli bwogenda n'osanga abantu ab'enjawulo olwo bayise mu Mwiri mu Busoga College Mwiri Kirwa College Butiki naye nze we natuukira okusoma ng'amasomero ago olisiga asobola okutunulira okukola ki okufuna ebyenjigiriza ebyetengeredde oba eby'omuzinzi kati kyenva neebuuza nti lwaki emirembe giri bali basobola okusomerayo naye ate nze wekyatuka nga nina okusala omugga Kiyira nzije Kampala nsomere oba abazadde kye baayagala weewaawo singa gali amasomero gaali gayimiridde si bwe kyali badde era nabo baakyagala olw'okuba baalaba Busoga College Mwiri first grade zeefuna tezikyawera era nsijja kubeera shy mu P7 nafuna 8 aggregates mu senior 4 nafuna 19 points era mu senior 6 ngera ndi Emengo SS nenkola physics economics mathematics nenfuna points 17 triple B so mu mbeera eyo nti fa abasooka okukola 20 points nga bava ku 25 mu 2013 we natuulira so kati olaba nti 17 points ezo ze nafuna bwe twalinga tufiiringa gundi zino forms eza jabu ne pujabu nze nagitwala nga asiba akapapula ka beti lwansonga nti bw'oba osiba akapapula ka beti oba oyina okuteekawo choice eri unpopular nti gano gajja kuba maliri nga weewaawo abasinga tebagakkiririzaamu so mu mbeera eyo nensengeka choices zange second choice nenjiwa IT kuba nali ndabye abasinga kye batalabye nti baali bagiclosinze nga ba art students bagibajjeeko and with my 17 points competition yali cutthroat yali stiff naye mukama nampandako eddusu nensobola okugenda ku ssentendekero Makerere nenfuna obukugu n'obuyigirize mu Bachelor of Information Technology naye era nti bw'omala okutikirwa otandika okuyingira reality ebbula ly'emirimu so ng'oli nankulabye mu kazigoko olina obulimu bw'okola
oli mu airport ebana kusasula February kwegamba buli muvubuka yenna okunyigirizibwa okwakukola ki akuyitamu so nga bw'omanyi nti neggwanga lye tulimu buli omu agamba olina connection naye ze mu kusobozebwa okungi ne ngamba connection yokka gye neetaaga gwe mutimbagano era namala emyezi nga 8 nga buli kiro nteekako ka ebiseera ebyo ka data bakayitanga paka night nga nteekako ka paka night internet band nentiginya ebintu byange nesobola okufunayo ka opportunity ka internship mu ggwanga erya Hungary abasinga tebalimanyi naye eggwanga ewava omuzungu yakubagolola so bw'oyogera bw'otyo omuhangale so nengendayo nenkola internship mu kampuni bagiyita Tata Consultancy Services. So eno wagenda tolina connection name? Connection yokka gye nalina yali internet. Tewalinayo nti ninayo Owooluganda gwe ntuukirako ba? Tewali muntu yenna. Bwe watuuka mu ggwanga erya Hungary wasanga mbeera ki ng'omuvubuka atandika obutandisi? So embeera gye nasanga nti programu eyo ya internship gye nagenderamu nasobola okujja ku kisaawe of course bakusindikirayo abo ba volunteer abakukima n'onoonyaawo okusula kwegamba n'otandika obulamu era nga bw'okyogedde naye kwegamba obaako erisi ly'eggwanga eririmu abagwira abangi kuba ne census eyaliwo ndowooza mu 2020 baabala nti namba sizijukira bulungi naye baabala nga abaddugavu twali oba 700 so nga obala percentage ya population ensi ewangaliramu abantu 9,700,000 bwewange erimu abagwira 7 abaddugavu actually ya 700 kuba oli ayinza okuba ava Argentina naye nga bajjajjawe bali ba Germany kati oyo afiitinga mangu mu eyo society naye otuuka kale n'omanyiira nti oba otudde mu bbaasi gwe muddugavu wekka oba okoze eki gwe muddugavu wekka naye ng'ekyo kyonna kivudde awo ogenda n'olaba ku public services balize bakola nti ne ku kasente koyingiza ng'olaba nti omusolo bakusala kitundu kya waggulu nnyo naye nota complaining lwa nsonga osula kilomita 5 okuva w'okolera naye otuukawo mu dakiika 9 kubanga ogenda n'olinya train era wansi nti ebyentambula byo si bikalubo kubeera nja kuwa ekyokulabirako nti weetaaga kumpi emitwalo oba 8 kitundu mu nnaku 3 okutambula ekibuga kyonna kati leero okuva gyensula okutuuka wano nsaasanyiza omutwalo gumu mu 13,500 era wezijjayo receipt yange ya safe board ogiraba kati we n'abanzirayo olaba nti kiba kya bbeeyi nnyo okutambulira e Uganda than okutambulira eri so byebyo ebintu ebimu bye tukola ki okulaga nti already kati otandika okulaba nti wali emisolo gikola naye wano olaba nti obukulembeze bwe tutalina obupulaninga otandika okulaba enjawukana eyo. Ogenze mu ggwanga erya Hungary because kino kigenda tutwala ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ku nsonga z'Abannayuganda bawangalire diaspora. Wamalayo bbanga ki? Nagenda bakantikira bantikira mu January 2018 opportunity eyo okutandika okugiprocessinga ndowooza yali mu mwezi gwa April kati mu mwezi ogwa August nengenda byonna nga interviews ziwedde buli kimu kiwedde mu mwezi ogwa August nengenda nitandika okukola internship eyo so kati emyaka singa 6-7 kati oluvannyuma lw'ebyo buli muntu yenna ali ebweru ajja kugamba yali agadde abeere e Uganda naye entisa gye balina nti ebyenfuna bye Uganda bimunyigiriza naye byonna biva ku bukulembeze so kati bagenda bweru kukyusa bulamu yes buli omu ajja kubaako kyakugamba naye gye buggwera nja kugamba ekintu kimu omubeja Lilian nti gy'okoma okukula gye wakulira ne gy'owangalidde omutima guba guyayaana okukola ki okubeerayo era nkiwa buli omu aba ayagala bamuziike gy'ava si bwe kiri ku butaka so kati okyagala tokyagala eno ensi ojja kugibeerako n'akakwate mu mbeera emu oba endala. So tusooke tukomewo ku nsonga olwo nno omaze okuva mu ggwanga Uganda otambudde ogenze okoze bwe watuuka mu ggwanga erya Hungary how were they doing their processes ezikwatagana ku byokulonda weewaawo n'okulaba nti bannansi abawangalira amawanga amalala nabo beenyigiramu?
So nja kugamba nti okusomozebwa okusooka okubeerawo bakozesa olulimi lwabwe. So sijja kulimba nti bw'oba ogenda ku metro station n'olaba olupapula lw'amawulire ndowooza gye wayise New Vision ya wano ba monitor balina olupapula lwe bayita metro ne Bleak naye baba babiwandiise mu Luhangari. Weewaawo ninasooka kuyiga lulimi so that you get to understand. Yeah, naye kati bw'osoma ku mutimbagano osobola okukozesa Google Translate. So akalulu we nagendera bali mu kalulu mu 2018. Yes. Yeah. Kati akalulu ako sijja kulimba nti manyi oba diaspora yaabwe yeeronda. Naye just mu ngeri gye tuli nti eri obeera mu Schengen area akalulu obululu obw'enjawulo obw'amawanga aga Bulaaya bwe mbaddeko witness. Yes. Nja kuwa ekyokulabirako ekyakalulu k'e Germany. Nti bw'ogenda e Germany waliwo ebibuga ebirimu army bases kuba bw'obeera mu Schengen area okkirizibwa okutambula ensi 26 like free ne residence permit yo nga tewali akuba ku mukono. So bw'ogenda e Bugirimaani osobola okugenda mu kibuga nga Ramstein katawuni katono naye waliyo army bases. Waliyo abajasi ba United States Army bayitirivu ku army base okwo n'amasomero kwegali ne family zaabwe babeerawo. Naye we wabanga waliyo okulonda kwa America mu 2020 ne wano mu 2024 abajasi abo balonda kubanga bannansi ate si bajasi bokka naye oli ne waba America nga ali expatriate. Okay. Kuwe ekyokulabirako nti oba akolera Deutsche Bank erina branch mu New York erina branch mu Frankfurt. Kati ne kiba nti akalulu we katuukidde abadde alina emirimu emitongole gye bamusindiseeko mu Frankfurt. Ojja kwesanga nti akalulu ako ajja kuweebwa omukisa okugenda ku embassy. Oba abeera kitundutundu kukko agenda n'alonda. Okay. N'ekyokulabirako era walaba wano mu 2024 wano ensambya ba American citizens bagenda ne basuula akalulu kaabwe. Okay. Awo nno we tugenda okuba nga ate tuva okugenda mu nsonga oba mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga tutandikira ku nsonga y'okumanya bannayuganda abali diaspora lwaki tebalonda ate obuzibu buli luddawa era ki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa. Wabula bwe tunaabanga mu ssaawa yaffe ey'okubiri then tujja kgenda mu lugendo lwe nga ayagala okwesimbawo e Butembe okukiikirira abantu baayo passion eno agijjawa oba okwagala kuno akujjawa ate okumuleetera okuba nti ayagala okwenyigira mu nsonga ez'ebyobufuzi ebituuse ku mutendera ogw'okuba nti ayagala kifo kya mbaka wa Parliament. Njagala tube nga tuyingira mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero because we tuli ssaawa zino otulaze nti wagendako emitala w'amayanja n'oba nga ate osoma weewaawo n'obeerayo n'okumala akabanga. The question jensoko kutandikizaako, were you involved n'ebyali bigenda maaso wano mu Uganda during that time because wagenda ne wayitawo ebbanga tono nnyo ne tugenda mu kulonda kwa 2021 general elections? Yes. Nali very involved kuba we naviira wano twalina controversial matter ya age limit. Kati waliwo discontent eyo abantu abasinga gye balina nti balaba nti sijja gamba weewaawo abamu baali bagiwagira abamu baali tebagiwagira. Naye waliwo discontent eyo nti abantu abasinga bawulira nti ababaka be baasindika babalyamu olukwe. Kyenyinza okugamba nti ku controversial matter ng'eyo singa wagezaako kyemanyi kati nga gw'oli munnamawulire omutendeke omanyi okukola research n'ogamba nti by 2020 electoral term ya 2016 to 2021 katugeze bwe tuba twalina mpakyakulabirako sirishuwa naye ojja kunyambako numbers oba ozirina offhead bwe tuba twalina ababaka 485 katugeze n'okwata buli mubaka n'ogenda n'obuuza n'abalonzi abali gy'awangaalira nti wali oyagala age limit eggibwewo omubaka ekyo kye yalonda bw'okomparinga n'abantu kiki kye bakugamba bikwatagana singa okola research oyo. Because ababaka bano batugamba nti bagenda mu constituencies zaabwe ne beebuuza ku bantu naye kati nga munnamawulire babagamba nti it's okay bagikwateko nti yes because abasinga mu kudda mu kufulo ya Parliament watu we bagamba nti abantu bange mbabuuzizza ne banzikiriza though nti constituencies abamu ze bavaamu of course zikyali mu kusoomozebwa era newakubadde nga bamu basubscribinga ku kibiina kya NRM.
yeah naye kyengamba nti gwe nga munnamawulire nga wagenze n'okola research nti 2016 omubaka gundi yali mu kitundu gundi akalulu ako yakasuula atya bw'obuuza abawangaalirayo n'olaba n'engeri gye yakasuula bikwatagana saagala kubeera oba predict oba ki naye nkulayirira ojja kulaba nga waliwo mismatch kati mu mbeera eyo n'olaba nti abantu ekisooka abantu bo nga abalonzi tebamanyi ki kye bateekeddwa kulonda oba tebamanyi nti balonda batya okusinziira ku interests zaabwe. Obunafu bwani oba okunenyezebwa kwani? Okunenyezebwa saabadde tunenye nnyo kubanga ngamba nti simanyi lugero olwo naye bagamba amanyi bw'atayogera olugero olwo sirumanyi naye ngamba kwegamba buli omu nga alina stake mu ggwanga kimukakatako okubanga aplaying a part. Kati ojalaba waliwo ebibiina bya nakyewa bingi ebyagala okutegeka oba okusomesa abalonzi oba ki naye balina okulonda naye olukusobola okulufuna kibakaluubirizibwa okufuna permission eyo nti atuuziza olukiiko era bayinza okuba lutuuziza ne balugumbulula ne bamugamba tolina clearance kuva mu poliisi tolina clearance kuva mu kino nti just n'ebyetaago byalina okutuukiriza okusobola okutuuza enkiiko ezo bingi nnyo naye maybe kangambe nti oli bw'aba asobola okukikola nti buli opportunity gyafunye oba alina okwanjula kwagenzeko oba ali mu kyaki bw'aba nga akuta akazindaala asobola okukayisaawo dakika 3 nanyonyola abantu nti olina okulonda okusinziira ku ezo interests zo toyina kulonda olw'okuba oli akuwadde ssente kwegamba ekyo tulina olusozi gambalagala oba uphill task y'amaanyi nnyo okutuuka nti abalonzi balina civic competence era gye tunaagenda nja kukikunyonyola nkusigira ekifaananyi ekigazi olabe nga nawe ddala mu butuufu kiba kikwatagana so kati mu mbeera eyo olaba nti obukulembeze bwe tulina ekisooka babutekamu ebyensimbi bingi nnyo nayo tujja tuukayo okusinziira ku legislative agenda nze nga nze gye nnina kubeera ku kasimu kange ne ku kalaputopu kange ngenda mpandiika ebirowoozo byange naye nga bwe nsanga abakuŋŋaanye bwe mbaako eyo gyemba ne bagamba kino okirowoozaako ki nsobola okiyisaawo mangu naye tugenda tuukayo nti for example omusaala gw'omubaka tegumanyiddwa era kyova olaba violence yenna ayolekera mu byokulonda bino yeekuusiza nnyo ku ki ekiriyo kati kankubulira ekintu kimu Omubeja Lilian nti omubaka wa parliament babeera n'ensako oba n'ennyingiza ey'enjawulo sitting allowance biki kwegamba temanyiddwa zino figures sizikakasa naye just nkuwa example nti bw'osanga omubaka nti omubaka yajja kugamba afuna $6,000,000 kyonna kyekiri nti eyo bayinza ogiteeka item nga salary naye bateekeko salary bateekeko fuel bateekeko committee sitting allowance plenary sitting allowance kati osange nti waliwo ne bupaks obwo mbu trips kati osanga omubaka nti tugeze Uganda is a Commonwealth country nti tulina parliament ya Commonwealth bagambe nti balina omubaka gwe bagenda okusindika mu parliament eyo agende mu kibuga Canberra Australia katugambe oba agende Wellington New Zealand tiketi y'ennyonyi nga wataddemu mu booking.com oba mu Expedia tiketi eyo ya bbeeyi naye ekisooka agenda kwagala flying business class on top of that mubaka wa parliament ate awo wengamba nti kankubulira ekintu kimu Omubeja Lilian omuntu yenna atambuddeko bw'ogenda mu ggwanga erya Netherlands kyali nga kyangu nnyo okusanga Prime Minister Mark Rutte ng'avuga akagaali kubanga mukulembeze si mufuzi twegeraageranya ku mawanga gano naye entambuza yage ey'emirimu eri different from how Uganda does its things. In any case bo balina excesses kuba tulina ne donation owulira UKAID owulira this aid owulira SIDA ya Swedish biki nti ba creating ebintu bingi mu GDP yawe balina ne surplus ne bagaa katuyambeko amawanga amalala naye kati gwe omuntu gwe bayamba bw'obanga weejalabya nnyo bw'otyo osuubira otya
abantu bokulembera okufuna service eyo gye beetaaza okufuna. Katakatuddeyo ku nsonga ya bannayuganda bawangalira diaspora. Yes. According to you, why do you think abantu bano bankizo nnyo baba mugaso nnyo bwe kituuka ku nsonga z'ebyokulonda oba lwaki beetaagibwa okwenyigira mu electoral process y'eggwanga Uganda naye ng'ate amakanda tebagatadde wano bali mitala w'amayanja? Ekyo kikulu nnyo. So ekintu kino twagala tuki-approaching with facts. Tuki-approaching with facts kuba waliwo enjogera egamba nti women lie, men lie, numbers don't. So tugenda ki-approaching mu ngeri ya numbers. Yes. Ekisooka kiteeberezebwa kubanga zona approximation kuba kyamukisa mubi nti neyo information teri publicly available. Naye gwe bw'ogugulinga oba bw'okola kiteeberezebwa nti Abannayuganda miliyoni nga 2 be bawangaalira ebweru wa Uganda. Miliyoni nga 2. Nti miliyoni ezo 2 ziri scattered, of course abasinga bali Middle East, bali Europe, bali North America. Yes. Miliyoni ezo 2 mu remittances back home zisindika sente ezitakka wansi wa biliyoni emu ne miliyoni 14 eza dola. Bw'oziza mu shillings ezo ziri trillion 4 trillion shillings. Trillion shillings ezo zikola 2% of the GDP. Yes. Era ne mu forecast ze baadde bakafulumya mu World Bank, mu IMF ne monitoring institutions endala. Ziraga nti economy ya Uganda yakuze kati kumpi yagala yingira $66 billion. Of course osobola okwaccruinga ku oil, osobola okwaccruinga ku sectors endala ne minerals endala ze bali mu extractinga. That's a story for another day kuba bw'obuuza omuntu era tujja tuuka yeeyo naye osobola okwaccruinga ku ebyo naye kikulaga nti ne sente zino eziva ebweru w'eggwanga nga ziyingira eggwanga za contributinga kinene nnyo ku GDP eyo okukula mu last quarter earnings eba publishinze. Kakati omuntu bw'abanga contributinga 2% of your GDP sitowooza nti ekyo kintu kiba kyakusaaga trillioni 4. I'm not sure nenga watandise ozipanga mitwalo 5 bamwe eno room zijjamu simanyi naye kati bwebanga zikuyambako okufuelinga economy oyo omuntu aziteekamu nga yazaalibwa wano ayina ekika ayina tribe ye ayina ki kwegamba afulfillinga requirements ez'omuntu ezamunnansi ez'omuntu ayitibwa citizen of Uganda. Lwaki taweebwa mukisa kulonda? Lwaki taweebwa chance eyo okweexercisinga civic duty ye? Olwekyo kubanga newe yabadde takiteekamu eyo duty agiina like eyo right agiina naye lwaki omusibira wabweru olw'okuba tali mu ggwanga. Okay. Mulamuzi Simon Byabakama agamba nti Munnayuganda yenna for as long as oweewandiisizza ng'otuuse mu myaka egy'okulonda okkirizibwa okulonda. Bw'oba oli mitala w'amayanja kijja kwetaagisa okuba nti okomawo ku butaka ne weenyigira mu process eno ey'okulonda. However, ensonga y'okuba nti Bannayuganda balondera emitala w'amayanja erimu ensonga y'amateeka, erimu ensonga y'ensimbi okuba nti bateekawo ku embassies Bannayuganda basobola okuba nga balonda. Ebyo byonna byagamba nti tebannaba kubanga babituukako. Parliament erina omulimu ogw'okukola. Nsaba nkusimbawo kaakati awo tugendeko omukuumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tube nga ate tuweyongera okudivinga into that topical discussion. Bannayuganda abali emitala w'amayanja tubalabeko by the way nga beekalakaasa ku embassy z'amawanga gano ag'enjawulo nga beemulugunya ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, ensonga z'akalulu mu ggwanga lyattu Uganda. Naye nno munnange ku mulundi guno twali tusuubira nti bano bayinza okulonda wabula baakatutemye nti tekigenda kubanga kisoboka ne mu 2026. The question is what needs to be done? Actually, what is the real problem? Lwaki bo tebakkirizibwa kulonda? Tulemereddwa kulaba waliwo ekikusika ekiri mu nsonga eno oba ate waliwo ebyetaaga okuba nga bitereezebwa especially mu nnongoosereza mu mateeka agalungamya ebyokulonda wano mu ggwanga Uganda. Mighty Drive gy'okyalaba tuwumulamu katono nnyo tukomawo temuvaawo.